nzikiriza nkwanirize gwe omulungi atugoberera n'okwebaza gy'otusizako engalo olunaku olwaleero webwongeredde olunaku olwaleero ng'ebigambo birungi si birungi byongedde okubeera nga biranda kakati olutalo olugenda mu maaso wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Israeli ebigambo byongedde okubeera nga bitabika mukwano gwange ampuliriza bingi byogenda okuwulira abasajja bajjeyo ebikola kakati essaawa ya kubeera nga tulaba akazigizigi yandibanga enkomerero etuuse okubeera nga etuuka jjukira nti eggwanga erya Israeli lirina bulungi nnyo nuclear lirina bomu eza nuclear kyokka nga Iran terina bomu za nuclear eno erina cruise missile wabula olunaku olwaleero amawulire gafulumye mu ggwanga erya Germany gano nga gamaze okubeera nga gakakasa nti eggwanga erya Russia butereevu nnyo limaze okubeera nga lyegatta mu lutalo wabula indirectly nga tebamaze kubeera nga balanga naye indirectly era ennyonyi lugogoma luva okwaya etwala ennyonyi entono emaze okulabwako nga yesolosa mu ggwanga erya Iran ng'eva mu ggwanga erya Russia eno ng'ejjudde speya ow'ennyonyi enkambwe ziri eza Russia ezibadde zokya mu ggwanga erya Ukraine. Mpuliriza bulungi omusajja agamba nti ennyonyi eno luva okwaya eteereddwamu speya ow'ennyonyi entono era nga ennyonyi zino entono zigenda kubeera nga zigattibwa mu ggwanga erya Ukraine mu ggwanga erya Iran kaakati zitandika okubeera nga zikola omulimu ojja bwongedde olunaku olwaliro nga Israeli eyongedde okufuuka ekyonga bakubye ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga erya Iran era abantu bangi bamaze okubeera nga balangirwa nti bafudde abakwatiwe mu 225 olunaku olwaliro be bakakakasibwa nti bafudde. Minisita w'eggwanga erya Israel amanyiddwa nga Israel Katz oyo nga minisita wa defense avuddeyo n'akakasa nti tugenda kukuba eggwanga erya Iran tulyogoloze wabula Iran egambye tewali buzibu mwe mwatutankuula tujja kubeera nga twekuba tetuyinza kukkiriza nsi yaffe kusaanawo nga tulaba waakiri tujja kufa nga tugezaako. Ennyonyi eyo nga bw'ogiraba luva okwaya kigambibwa nti ennyonyi efaanaganako bw'etyo yolekedde eggwanga erya Iran naye nga munda ejjuddemu speya ow'ennyonyi ezigenda okubeera nga zikola emirimu mu ggwanga erya Iran kyokka nga komanda w'eggye lya Israeli ow'omu bbanga amanyiddwa nga Toma Bara amaze okubeera nga attibwa olunaku olwaleero. Komanda wa Israeli ow'amagye ag'omu bbanga amanyiddwa nga Toma Bara attiddwa mu bulumbaganyi obukoleddwa. Jjukira nti eggwanga erya Iran olunaku olwajjo balumbye ne balumbiramu ne embassy y'eggwanga erya America mu ggwanga lino erya Israel ne balumba n'amaka g'obwa president oba muyite prime minister Benjamin Netanyahu ow'eggwanga erya Israel wabula jawungedde olunaku olwaliro nga mawulire gamaze okubeera nga gasomolwa nga galaga nti abasajja ba Israeli babadde bamaliridde okutta Ayatollah oba muyite supreme leader ow'eggwanga lino erya Iran wabula abadde Biden agambye temukikola amateeka agafuga entalo pulezidenti tattibwa kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo akatambi kano akafulumye kafufuse mu ggwanga lya Israeli nga kalaga nti amagye g'eggwanga erya Israeli abasajja bano okumanya batiitiizi baddira eddwaliro waggulu kati eno wansi gye bateeka enkambi oba gye biyite beesi zaabwe nga jjukira nti mu mateeka agafuga entalo tolina kukuba ddwaliro kyokka nga abasajja bano babadde nga bakuba amalwaliro muweri mu kibuga ekimanyiddwa nga mu nsi emanyiddwa nga Palestine mu luwananda lw'e Gaza nga bagamba nti abatujju beekweka mu ddwaliro kikakasiddwa mu mbeera y'emu abasajja amagye ga Israeli geekweka wansi mu malwaliro kakati bw'okuba eddwaliro nga beekwasa nti okozewo okulima nga bigenda mu maaso abasajja aba Iran bamaze okubeera nga balangirira ekiddako banavuddeo ne bakakasa ne bagamba nti kakati olunaku olwaleero Israeli ennumba zeekoze ez'omutawaana netuuka okubeera nga ekuba ebibuga okubisesebbula nebyonna bijjudde okubeera nga prime minister w'eggwanga erya Israeli amanyiddwa nga Benjamin Netanyahu yakomyeko mu kibuga ekimanyiddwa nga Tel Aviv n'atunuulira engeri abasajja aba Israeli gye basekudde abasajja aba Iran gye basekudde ensi ye n'akwata ku mutwe n'akwata ku mumwa n'alayira n'asuubiza okubeera ng'agenda kubaanukula n'obukambwe obusibuka obw'amaanyi ennyo wabula bino byonna nga bigenda mu maaso eggwanga erya Amerika limaze okusitula ebyombo 2 ne babisembeza okuliraana eggwanga erya Iran tekitegeeza nti basembeza ebyombo bagenda kutandika okubeera nga balwana oba nga bakola eggwanga erya Iran wabula bano bagamba beeteekateeka bweteesiteesi era mu ngeri y'emu ne Bungereza emaze okubeera nga ereka tanka enkambwe era nga ereese n'ennyonyi enzito ddala
eziyambako ennyonyi za Isirayiri okubeera nga zigendawo ne zinywa amafuta. Isirayiri ina distance mpanvu okuva ewayo okutuuka mu Iran. Ennyonyi tesobola kubeera nga amafuta geyina gagimala okugenda mu Iran n'okkomawo. Kakati no bano balese ennyonyi endala ezinaayambako eggwanga erya Isirayiri nga bulijjo okubeera nga babawa amafuta mu bbanga awo okubeera nga bakola omulimu. Wabula nga Donald Trump yabongedde olunaku olwaliro ku mukutu gwe amaze okubeera ng'ateekako ebigambo ebiraga nti Iran ne Isirayiri balina okukola ddiiru ene basizinge fire okusinziira ku bigenda maaso. Era ono agamba nti ebadde bigenda maaso wakati we n'eggwanga erya Russia okuzzaawo enkolagana wakati wa America n'eggwanga erya Russia okuzzaawo emirembe n'okubeera nga tulaba ennyonyi ezigenda direct okuva mu ggwanga erya Russia mpaka mu America neziva mu America okugenda mu Russia kwegamba nga bategeeza nti ennatti ezaateekebwawo zirina okubeera nga zivaawo ku superpower ono Russia bagambye babiyimirizza. Jjukira nti President Biden bwe yaliwo yeecwacwana n'ateeka ennatti eza buli kala ku ggwanga lino erya Russia. Wabula omusajja Medwanga Trump bwe yajja naga nti bino byonna ngenda kubimalawo, ngenda kuteekawo enteesaganya wakati wange ne Putin tufundikire nga tukkaanyiza. Wabula ono agambye bino bisooke bidde ku mabbali asooka alabe eggwanga lino erya Isirayiri. Wabula nga Isirayiri eno abasajja Abamerika jjukira nti bagiwagira mu nkukutu wadde nga wano mu mawulire bawandiika birala nnyo. Olunaku olwaliro tulabye nga abasajja ba Isirayiri balumbye ekitebe ky'amawulire ega TV ne radio mu ggwanga erya Iran ne bakikubako bomu enkambwe. Era kisuubirwa okuba nti abantu abamu bafudde abakozi bano. Bino byonna bimenya mu mateeka mu ntalo. Abantu aba bulijjo waliwo ebifo bitalina kubeera nga bikubwa. Amalwaliro togakuba, media centers tozikuba, emizikiti togikuba, amakyaki togakuba, ebitebe by'amawanga tebikubwa, amakogo bwa president n'ebitebe bya ministries tebina kubeera. Kale nno nkusaba video gyempere ekigalo omanyi tambula ne Haji Abudu ebikira ku bino kangutwalewo omukugu gwe owulire embeera bweri. Ebigambo birungi si birungi mukwano gwange. Ampuliriza mawulire ga nnaku twongere okusabira ensi twandibanga tugenda kusaana busaanyi. Wabali nnyo mukwano gaffe agenda maaso n'okulabika nti otugoberera akadde kano kennyini yenza omukugulu kunu atuze ate ogenda maaso n'okulabika nti tukuwa update kwebyo ebingi ddala ebinene ddala bigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Wali muna mu ggwanga eritibwa erya Iran kosa eggwanga eritibwa erya Isirayiri. Tulina update biri nnene ddala gwebyo bigenze maaso n'okuleka nti bibaddewo akawungeezi kano ogende maaso n'okulabika nti munnange obitegera bulungi nnyo kubanga nti emondu ebyaddala ebadde ekyagenda maaso n'okulabika nti evugira ddala. Twagadde tukuwe update ez'akawungeezi ak'olunaku olwaleero bugenda okukya ng'otegedde nti abasajja bali bwe bati it is Isirayiri versus eggwanga etibwa erya Iran, an end to end attack. Omuyisirayiri ampuliriza alumba okukamala n'abasajja bayitibwa aba Iran bagenda maaso n'okuleka nti balumba okukamala. Kakati mu mawulire agagenda maaso n'okuleka nti gavaayo bwe gato agasinza okuba nti gakola akawungeezi ak'olunaku olwaleero TV y'eggwanga erya Iran bwete egenze maaso n'okulabika nti zimbe obakakkalabiza emirimu bakubiddwa. Iran wegenda maaso n'okulabika nti ekizimbe mwesinzira okuweereza eggwanga bagenze maaso n'okulabika nti bakubyewo abasajja bayitibwa aba Isirayiri ng'embeera bwe badde ngenda kulabika nti nkubuulira naye nga TV y'eggwanga bagenze maaso n'okulabika nti abasajja ampuliriza aba Isirayiri bagisuddeko bomu. Kitundu ekya Western Tehran kirumbiddwa naye nga n'ekirala kyolina okulabika nti omanya kadde kano kennyini abasajja bayitibwa aba Irani bagenze dda maaso n'okulabika nti bawanze missile endala zi ballistic zino zolekera eggwanga eritibwa erya Isirayiri. Ballistic missiles endala mpuliriza kaseera kano kennyini bino bigenze maaso n'okulabika nti bikutuukiddeko zino zolekera eggwanga lya Isirayiri. Irani emaze okulabika nti eronkinga yagenze maaso n'okulabika nti watugoberedde ku makya nakutegeeza n'enkugamba nti kisuubiddwa nti emisana g'olunaku olwaleero abasajja bayitibwa aba Isirayiri bagenda kukomawo n'amaanyi mangi nnyo bagezeeko okuwolera eggwanga ku bulumbaganyo bwakoleddwa Irani bwabadde bugenda maaso n'okusaasaana makya g'olunaku olwaleero. Ebibuga ebiwerako okusinga Tel Aviv n'ekibuga ekya Port City ekiyitibwa Haifa abasajja bayitibwa aba Irani bamale babikomerera ballistic missiles eziwerako. Kakati twabadde tusuubidde nti Isirayiri agenda kuddira n'amaanyi mangi nnyo era zibadde zigenda okukwera ssaawa 6 aba Isirayiri ne babanga babadde bayingidde. Okusooka basoose kuweereza evacuation note oba notice eri eggwanga eryitibwa erya Irani abatuuze abawangaalira mu district eyitibwa district number 3 oba district 3 ey'ekibuga ekiyitibwa Tehran bugwanjuba mpuliriza obw'eggwanga lino eryitibwa erya
bw'ekibuga ekiyitibwa Tehran, Isirairi bwetu yagenze maaso n'okweka nti yarabudde n'egamba nti bwemba nga musobola abantu abali sayidi awo mugende maaso n'okweka nti muvaawo kubanga tugenda kukubawo. Yabadde minisita w'ensonga z'ebyokwerinda yennyini ow'eggwanga erya Isirairi gwe bayita Israeli Katz n'alabula ne bagamba nti bagenda kukubawo. Era mpuliriza amazima gali nti abantu balabiddwako ku nnyiriri wakati mu nnyiriri munda mu kibuga ekiyitibwa Tehran nga bagezaako oboolyawo okwetegula ekibabu n'okulabika nti ebinaddako binaabasanga bamaze okuba nti beetegula. Isirairi nga bwe yabadde egenze maaso n'okwega nti yasuubizza nti wano egenda kukubawo era bugenze okwongera olunaku olwaleero nga TV y'eggwanga bwete egenze maaso n'okulabika nti munnange ekubiddwa akadde kano kennyini. Embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula TV ey'eggwanga nga bwe mbategeezezzaako nti egimu ku mikutu emitongole egy'eggwanga gigenze maaso n'okweka nti gikubiddwako bomu akadde kano kennyini. Islamic Republic of Iran Broadcasting IRIB bweti ekubiddwako mpuliriza bomu ekizimbe mwe babadde bagenda maaso n'okulabika nti bakolera emirimu wali mu Western Tehran bagenze maaso n'okweka nti bakubyewo era nga pulezenta abadde wakati ku TV nga agenda maaso n'okweka nti awa abantu update nga bwenyinza okuba nti ndi wano nga nange nkuwa ebigenda maaso. Pulezenta abadde akyali ku TV ku lutimbe olwa TV ebizuka ne bigenda maaso n'okweka nti biise mu kizimbe ne bigwa mu studio olwo nno ensi n'egenda maaso n'okweka nti erabye ekibaddewo. Akatambi kano aka pulezenta nga yeewuma ebizuka ebimusanze munda mu studio katambuziddwa nnyo okwetoola ensi yonna nga bakolaga obulumbaganyi obugenze maaso n'okulabika nti bukoleddwa abasajja bayitibwa Abaisirairi. Akadde kano nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti munnange tubifuna okusinza ku statement efulumiziddwa Mehr News Agency. Omukutu ogwo guli semi official eri gavumenti y'eggwanga etibwa erya Iran tubategeezezza ne bagamba nti obulumbaganyi buno bukoleddwa ku bitongole eby'amawulire nti newankubadde nga mukutu gwa ggwanga naye nga basigaza olukusa okugenda maaso n'okulabika nti ensi bagibuulira ebiyinza okugenda maaso n'okulabika nti bitambula. Kakati mugambe nti Isirairi mu bulumbaganyi bwegenze maaso n'okulabika nti ekoze eyabaddeko ku makyatu wakugambye nti kkirizagaana Isirairi bayina okukola revenge bayina okulumba kyokera ne tugamba nti bunaagenda okuwungeera ng'eggwanga eritibwa erya Iran bagenze maaso n'okulabika nti balonkinze emizinga emirala. Kakati byombi byetwakugambye ku makya bimaze okulabika nti bituukirira olw'ensonga nti Isirairi alumbye akubye nnyo ekibuga ekiyitibwa Tehran naddala ekitundu ekya Western. Wano bagambye nti wasangibwawo disitulikiti gye bayita disitulikiti 3. Ekibuga kino ekiyitibwa Tehran kibuga bwaguuga kirimu disitulikiti eziwerera ddala 22. Yes, nga bw'olaba Kampala nti akolebwa disitulikiti emu oba divisions endala nga 5 ampuliza ekibuga ekiyitibwa Tehran bakyawulamu disitulikiti eziwerera ddala 22. Kati no disitulikiti namba 3 yesangibwa mu kitundu ekyo eky'obugwanjuba bw'eggwanga obw'ekibuga ekiyitibwa Tehran bwe wasangibwa ne TV ey'eggwanga gye nkugambye nti abasajja ekizimbe babadde bagenda maaso n'okweka nti bakakalabiza emirimu bakikubyeko bomu akadde kano kennyini. Kakati naye mbagamba nti n'omusajja ayitibwa mu Iran amaze okulabika nti alonkinga emisana ag'olunaku olwaleero eggwanga erya Isirairi bwe batyo bagenze maaso n'okweka nti bayisizza evacuation orders ne balagira. Yes, evacuation orders zino Abaisirairi babadde bagenda maaso n'okulabika nti balagira buli muntu yenna. Order yabadde nti buli muntu yenna ampuliriza ali mu kibuga ekiyitibwa Tehran n'okusinga disitulikiti ey'okusatu asobole okulabika nti akyabulira kubanga ekijja kigenda kubeera kinene era bwe kibadde bazze ne bayokya ekitundu ekyo ebifo ebiwerako Abaisirairi babikumyeko omuliro nga bakozesa bomu. Kakati jjukira nti basoose kutegeeza nti mu kaseera kano balina full control ey'obwengula bw'ekibuga ekiyitibwa Tehran. Isirairi bategeeza nga bayita mu magye gaabwe ga IDF ne bategeeza nti mu kaseera kano balina full control era ng'obwengula bwonna obw'ekibuga ekiyitibwa Tehran bagamba nti babadde babwefuze nga babulina nga basobola okukola ebiwerako Abaisirairi. Kakati nga bwe mugambye nti basoose kuweereza notisi nti abaawe mugende maaso n'okulabika nti ampuliriza muvaawo kubanga tugenda kukubawo. Irani okusooka bategeeza nti eno psychological method kakodyo kakugezaako okulabika nti bakanga abantu kyokka era ne Iran nekakozesa kubanga Abairani nabo balabudde abantu abawangalya Tel Aviv ekibuga ekikulu eky'eggwanga etibwa erya Isirairi babagambye nti nammwe bwemba nga musobola
mukole kyekimu, please evacuate. Irani neyowereza dda message egendere abasajja abawangalira abasajja n'abakazi oba abantu ba civilian wananchi. Kasita kiri nti osanga abantu wangalira mu kibuga ekiyitibwa Tel Aviv, genda maaso nukaika nti okyabulira, kubanga ekijja kinene tugenda kuba tukola attack essaawa yonna, ebintu nga bigenze maaso n'okulabika nti bitambula. Kakati gavumenti akawungeza konako olwaleero amawulire ge tugenda maaso n'okulabika nti of course tuyina nga tulengera okuva Tel Aviv. Amawulire ge tugenda maaso n'okulengera okuva Tel Aviv, Iran amaze okulabika nti alonkinga. Iran bamaze okulabika nti ampuliriza balonkinga, naye munda mu ggwanga lya Iran okusooka Israel ezzeemu negenda maaso n'okulabika nti efulumiza evacuation threats endala. Bagambye abantu nti mwetegule. Kati embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula, Israel etegeezezza nti TV eyeggwanga egenze maaso n'okulabika nti ekubiddwa ebadde ekozesebwa amajiga ggwanga eritibwa erya Irani nga base. Bagambye nti center eno ebadde ekozesebwa nga base to promote military operations under civilian cover, nti bagiteeka mu bantu nenge ebadde ekozesebwa nga army base. Bwetyo Israel negenda maaso n'okulabika nti ampuliriza tegitalizza. Era bategeezezza Abayisirayiri nti wakati mu kulumba bafubye nnyo okulaba nti abantu ba bulijjo tebagenda maaso n'okulabika nti oba olyawo bafuna buzibu akadde kano kennyini. Embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti munnange etambula. Amawanga okuli Portugal, amawanga okuli Slovakia, bwe batyo bagenze maaso n'okusaba eggwanga etibwa lya Cyprus tereri wala nnyo n'ekitundu ekya Middle East bagende maaso n'okubayambako okulaba nti bannansi baago abali sitaaka munda mu ggwanga eritibwa erya Iran n'abo abali eno munda mu ggwanga eryo eritibwa erya Isirayiri bagende maaso n'okulabika nti munnange bayita saidi awo badduke ekibabu naddala ekigenda maaso munda mu ggwanga eritibwa erya Iran. Akadde kano kennyini nga bwe tugenda maaso n'okuleka nti tubirengera. Kakati amalala amavannyuma of course gembagambye nti agaliwo oluvannyuma lw'obulumbaganyi obukoleddwa amagye g'eggwanga eritibwa erya Isirayiri. Bagambye nti emisana g'olunaku olwaleero basiibye bagenda maaso n'okukuba naddala obuvanjuba rather obugwanjuba bw'ekibuga ekiyitibwa Tehran. Kakati amagye g'eggwanga erya Isirayiri gennyini gagenze maaso n'okuba nti galangiridde eddakiika ntono eziyise nti Iran bamaze okusindika emizinga gya ballistic emirala. Tebamanyi kigenda kuddako kubanga Iran ku makya yabakubye n'ebasesebula e Haifa, n'ebakuba n'ebasesebula e Tel Aviv, e Yeruzalemi, e Betelehemu n'ebibuga ebirala. Kati amawulire agaliwo gaagano gagenda maaso n'okuba nti gategeeza nti ballistic missiles endala bamaze ampuliriza okuzoolekeza ebikompola. Ballistic missiles endala ziizino ziri mu kutambula ziva munda mu ggwanga eriyitibwa erya Iran. Atugoberera nagenze maaso n'okulabika nti nakutegeezezza nenkugamba nti okuva e Tehran wano ogenda otuuke paka mu Tel Aviv, otuuke Betelehemu, otuuke Port Haifa, ogende maaso n'okulabika nti otuuka mu bitundu ebirala nga Ashdod, waliwo kilometers ezisoba mu 1,500. Abayirani balaze nti balina obusobozi obulonkinga ballistic missiles zino zigenda maaso n'okulabika nti ziyita mu kyoyinza okuyita multi-layered air defense systems eziwerako nga tezinnaba kutuuka munda mu ggwanga eriyitibwa erya Isirayiri. Kale ne ku mulundi guno tulindiridde tulabe kyekigenda okulabika nti kibaawo, naye nga amawulire gategeezezza nti mu kaseera kano sirens bamaze okuba nti baziteekako mu kitundu ekyamambuka okusooka. Isirayiri etegeezezza nti ekitundu ekyamambuka n'ebitundu ebirala eby'eggwanga bamaze okuyiwako sirens obugombe obulabula bannansi obategeeza nti bannange mwebereremu, waliwo ekigenda maaso n'okulabika nti kijja. Yes, babagambye nti waliwo ekigenda maaso n'okulabika nti kijja. Defense systems mu kaseera kano ez'eggwanga eritibwa erya Isirayiri bagambye nti bakola ekisoboka okulaba nti bakola interception, babaka emizinga egigenze maaso n'okulabika nti girengeddwa nti jejja. Kakati Isirayiri ategeezezza nti emizinga gy'eggwanga etibwa erya Iran ennaku zino gye bagenda maaso n'okulabika nti bafayaringa ebitundu 10 ku 15 byokka bye biyitawo, kubanga nti egisigadde babadde bakyasobodde okugibako obulungi. Isirayiri egamba nti emizinga egigenda maaso n'okubeera fired by eggwanga eritibwa erya Iran egisinga
basobola okulabika nti bagibaka emitono gye giyitawo. Bagambye nti ebitundu ebitasukka 15 byebokka ebigenda mu maaso n'okulabika nti biyitawo emizinga ekika kya ballistic Iran gy'abakuba. Kakati era mu mbeera y'emu abasajja bayitibwa Abayisirayiri bategeeza ne bagamba nti kasokedde ng'olutalo lutandika okuva ku lunaku lwabadde Lwakutaano okutuusa olunaku lwaleero ku Mande, ngamba nti ennaku ziri 4 ng'amawanga gano gombi gagenda mu maaso n'okulabika nti geetunuzzaamu emmundu. Israel etegeezezza nti eggwanga lya Iran lyakakuba Israel ballistic missiles essoba 335. Bagambye ziringa 307 akaseera kano. Yes, ballistic missiles 307. Tutegedde nti abasajja bayitibwa aba Iran zibakagenda maaso n'okukomerera eggwanga eritibwa erya Israel. We twogerera bino bakabakuba zi ballistic missiles ziri eyo mu 307. Bannansi b'eggwanga erya Israel akaseera kano bongedde okutya. Bagamba nti babadde bamanyi bulungi nti balina obukuumi bwa system gye bayita the Iron Dome, ne bagambye nti okusinziira ku birwo kirabika tekikyasoboka. Iron Dome erabika nga akaseera kano eri overwhelmed, emizinga gijja mingi. Emizinga gijja mingi ku mulundi guno tetunnaba kutegeera, kubanga bagambye nti waliwo obulumbaganyi obuli imminent. Mu ssaawa zinaagenda okuwera 4, zinaagenda okuwera ssaawa 5-6. Emizinga gino ginaaba gituuse naye tebannaba kutegeera gigenda kubeera emeka. Okitegeera tebannaba kutegeera emizinga gino gigenda kubeera emeka Iran ku mulundi guno gyasindise. Kakati Israel amakya gonna ku lwaleero bannansi yabategeezezza ne bagamba nti pulizi mwebereremu kasatu balabula. Era babagambye nti ababadde beesigulira ku air defense systems babajjukizza ne babagamba nti emizinga gino egibaka oba air defense systems zetulina amazima gali nti teziri 100%. Kitegeeza nti waliwo ebisobola okuba nti biyitawo. Okitegeera waliwo ebisobola okuba nti biyitawo. Kati Abayiraani bakedde kwewaana amagye agayitibwa IRGC jjukira bategeezezza ne bagamba nti eggwanga lya Israel balikubye successfully and effectively, bakubye target. Ebitundu babadde basuubidde okulabika nti batagetinga babikubye bulungi okusinziira ku ampuliriza ku magye ga IRGC, Islamic Revolutionary Guards Corps. Bagamba nti ebitundu bye twabadde tutagetinza okuba ebyeddala twabikubye bulungi nnyo ne tubimatiza. Kakati Irani wakati mu kwesoma aba Iran bagambye nti balina akakodi akapya ke baleese. Iran tekatubuulidde ne bagambye nti balina akakodi akapya ke baleese. Ebyuma bya Israel bino ebigenda maaso n'okubika nti ampuliriza birwana okulaba nti bibaka ballistic missiles eziwerako zite air defense systems ez'omu Israel. Iran egamba nti ina akakodi ke yaleese. Ballistic za Iran zino bwe zigenda maaso n'okubika nti zisembera system za Israel ate nga zitandika okwekuba. Kati kana akakodyo tetundaba kamanya kakodyo kikaaki kano ampuliriza kakodyo kikaaki tetundaba kamanya. Ne Iran agamba nti bwasindika bwati zi ballistic ze bwe zisemberera okutuuka ampuliriza eri air defense za Israel nga tezinnaba kutuuka, nga air defense za Israel ez'enjawulo ate zeetunuzaamu zo zennyini nga zitandika okubagana. Kakodyo kikano mu Iran nti yadeployinza akakodyo oba yataddemu ki akakodyo ke bayita buzaabuza kasita ballistic ya Iran esembera system y'omu Israel ate ng'etabuka nga zitandika okuba nti zikubaŋŋana. Mbeera nga bwetambula wabale nnyo wenna asinzira wooli okuba nti munnange otugoberera yenza omukugu lukungunohu akadde kano kennyini nkuwa update ebyo bitugenda maaso n'okabika nti tulengera naye nga mbategeeza ne mbagamba nti eggwanga etiwera Iran bamaze okuleka nti basindika bannansi babagambye bayingira shelters era babagambye nti temufuluma okujjako nga tumaze okubabuulira. Temugezaako okulabika nti mufuluma okujjako nga tumaze okuba nti tubabuulira akadde kano kennyini ebintu nga bigenda maaso n'okabika nti bitambula. Kyokka mu update endala yetugenda maaso n'okabika nti tuyina era nga tufuna akadde kano kennyini batutegeezezza nti waliwo emmeri y'eggwanga lya America gye bayita USS Nimitz bwetyo egenze maaso n'okabika nti esembedde.
emmeeri eno Amerika ebadde egenda maaso n'okubika nti egivuga emmeeri eno Amerika ebadde egenda maaso n'okubika nti egivuga nga egitwala ampuliriza mu ggwanga erya Vietnam. Meeri bagiyita USS Nimitz, kyombo kya ggwanga etibwa lya Amerika kiriko ennyonyi z'omutawaana, kibadde kiri mu kuvugibwa nga kitwalibwa kumpi ne amazzi g'eggwanga etibwa erya Vietnam. Bakigambye nti mukyuke. Kakati kimaze okulabika nti kikyuka. Babadde bali mu Malacca Strait nga boolekera Indian Ocean, kati bakyuse bakomyewo bajja Middle East. Anti waliwo pate egenda maaso mundu evuga katuwa Iran neggwanga eriyitibwa erya Isirairi. Meeri eno ezze kulwana tetundaba kukitegeera. Jjukira nti Amerika mu byonna ebadde bigenda maaso n'okulabika nti ampuliriza bitambula. Ya Amerika agamba nti abadde akyabira ebbali naye okusinziira ku biriwo emmeeri y'omu Amerika yiino ekomawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Kuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Emmeeri eri mu kuseeyeeya ebadde egenda Vietnam babisazizaamu, kakati egenda maaso n'okulabika nti ekomawo. Kakati baseneta munda mu ggwanga erya Amerika batandise okuleeta ebiteeso mu Congress ya Amerika. Baagala Amerika ekkirizibwe etandika olutalo ku Iran. Baagala Amerika ekkirizibwe nabo balwenyigiremu olugenda maaso akadde kano kennyini. Vladimir Putin ne President gwe bayita Recep Tayyip Erdogan bagenze maaso n'okulabika nti boogerezeganyizaamu era ne babaako ampuliriza amaloboozi ge bayisizzaawo nga bagamba nti eggwanga lya Amerika n'eggwanga ereetibwa erya Iran kosa Isirairi bino byonna ebigenda maaso balina okumekinga sure nti bikomekerezebwa bulungi nnyo nga tewali buzibu bwonna bwongedde kulabika nti buvaayo. Bagamba nti okwewala escalation Iran n'eggwanga etibwa erya Isirairi balina okuba nti bateeka wansi ebyokulwanyisa kubadde kwogerezeganya wakati wa President Vladimir Putin kosa mukwano gwange omukulembeze eggwanga ero eriyitibwa erya Turkey gwe bayita Recep Tayyip Erdogan. Embeera nga bwetambula, ajjukira nti amawanga agayitibwa aga G7 G7 summit egenda maaso n'okulabika nti ampuliriza etojjera era ng'omukulembeze eggwanga etibwa erya Amerika gwe bayita kawando bigambo Donald Trump yavuddeyo n'asaba. Trump asabye eggwanga etibwa erya Iran alaga nti mangu ddala before it is too late mugende maaso n'okulabika nti mutuule muteese before it is too much. Abagambye temusobola kuwangula olutalo luno. Trump ategeezezza eggwanga lya Iran nti temusobola kuwangula olutalo luno, mwandibadde mugenda maaso n'okuba nti mutuula ne muteesa n'Omuyisirayiri before it is too late. Before it is too late mutuule muteese n'omusajja. Ssaabaminisita eggwanga etibwa erya Bungereza gwe bayita Keir Starmer ne buuno avuddeyo n'agenda maaso n'okira nti ategeeza bali mu G7 agambye nti baagala eggwanga etibwa erya Iran n'eggwanga erya Isirairi mangu ddala bagende maaso n'okulabika nti basirisa emmundu. Maloboozi ga kusirisa mundu ge gagenda maaso n'okulabika nti gavaayo. Akadde kano kennyini Starmer agambye nti emmundu esirike, Putin agambye emmundu esirike, Erdogan agamba nti emmundu esirike, Trump agambye Iran wanika bigwe. Ngabo bigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Webale nnyo, webalire ddala. Naye ng'eggwanga etibwa erya Isirairi bo bongera okulumiriza nti obulumbaganyi bwe bakoze ku TV eggwanga bagamba nti wabaddewo amagye agabadde gagenda maaso n'okuba nti gakozesaawo oba oliawo nga beese akadde kano kennyini
district number 3 ekibuga ekiyitibwa Tehran neba nga ekubiddwa era nga wano wabadde wasanga ba TV eyeggwanga etibwa erya Iran balumiriza eggwanga erya Israeli nti baleko eddwaliro libagenze maaso n'okulabika nti bakubye mu kitundu eky'obugwanjuba bw'eggwanga etibwa erya Iran era bategeezezza nti sofa abantu 224 be bakagenda maaso n'okulabika nti ampuliriza bafa mbeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula embeera nga bwetambula tutegedde nti waliwo abafudde abawerako ku TV y'eggwanga abafudde abawerako abasangiddwa nga bali mu kukola abakozi ba TV eno abawerako eggwanga lya Isirairi libase mawulire agavayo gategeeza nti abakozi ku TV eno ekubiddwa ey'eggwanga abawerako balabika nga mu kaseera kano bafudde balabika nga bafudde abakozi abawerako tutegedde nti bafudde okusinza ku mawulire getugenda maaso n'okulabika nti tulaba oba amawulire getugenda maaso n'okulabika nti tuyina getulengera abakozi abawerako ku TV y'eggwanga bwe tubagenze maaso n'okulabika nti bafudde tetunaba kutegeera muwendo gw'abakozi bameka abattiddwa naye ng'okusinzira ku mawulire agaliwo bagambye basajja bafudde n'abakyala bawerako bafudde kyokka nga Israeli minisita w'ensonga za defense Israel Katz ategeezezza nti TV y'eggwanga enaatera okulabika nti evaawo Iranian propaganda and incitement megaphone is about to disappear bwatu bwagenze maaso n'okulabika nti ategeezezza embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula akadde kano kenyini kakati mbategeezezza nti abantu abawerako balabiddwako naddala okuva mu district eno namba 3 ekibuga Tehran nga bali ku nguudo bagezaako okulabika nti badduka jjukira nti district eno erimu abantu emitwalo nga 30 abagenda maaso n'okulabika nti babeeramu yemu ku district esinga ddala okubeera ennene ez'ekibuga ekiyitibwa Tehran ebitundu nga 4.5 ku buli 100 eby'ekibuga ekiyitibwa Tehran bya district eno eyitibwa district namba 3 akaseera kano kenyini kakati amawulire ge tulina gategeezezza ne gagamba nti abantu batandise okulabika nti badduka Ghana egenze maaso n'okulabika nti esabye bannansi baayo abali munda mu ggwanga etibwa erya Iran bagende maaso n'okulabika nti ampuliriza nabo bavaayo akadde kano Ghana bagambye nti bw'obanga osobola okuvaayo giroveeyo obudde nga bukyali embeera nga tenayongera okulabika nti eddugala babagambye nti mwongere okuba nti muvaayo ate nga bwe tulinda ekiyinza okulabika nti kiddako akadde kano kennyini embeera nga bwetambula amawulire gagenze maaso n'okulabika nti gategeezezza amawulire bwe gatugagenze maaso n'okulabika nti gategeezezza nti eggwanga eritibwa erya Isirairi babadde balina n'olukwekula amalungi olukwe luno lwabadde lwakugezaako okutta Ayatollah Ali Khamenei Isirairi nti kyabadde mu pulaani yaabwe nga bakirina mu pulaani nga baagala bagende maaso n'okutta omusajja oyo gwe bayita Ayatollah Ali Khamenei nga bagamba nti ono bw'anaaba akyagenda maaso n'okuleka nti ampuliriza waali Ayatollah Ali Khamenei bw'anaaba akyaliwo kiyinza okubeerera ekizibu eggwanga ettibwa erya Isirairi okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe naye jjukira nti wakati Israeli mu kulumba bo bangera okuleka nti bakigumiza bagamba nti tebalina nteekateeka yonna yakuggyako gavumenti oba regimu change mu ggwanga eryo wabula bagamba nti baagala bamalewo obusobozi bw'eggwanga erya Iran mu kukola ekyokuwanisa ekikozesa amaanyi aga nuclear bagamba kibasinga okuba nti beetaaga kwe kulaba nti Iran mu mbeera yonna tagenda maaso nekulabika nti akola ekyokuwanisa kyonna ekisobola okuba nti kikozesa amaanyi aga nuclear Netanyahu agenda maaso n'okulabika nti akigumiza ng'agamba tetusobola kukkiriza eggwanga ereetebwa erya Iran mu mbeera yonna okulabika nti baweesa ekyokuwanisa nga kikozesa amaanyi aga nuclear y'ensonga lwaki nti nuclear program y'eggwanga lino bagiri bubi bakuba nuclear facilities eziwerako bagamba nti kaberubaale kabere Katonda tebalina genda maaso nokulabika nti boolyawo bafuna ebyokulwanyisa ebikozesa amaanyi aga nuclear ekyokubiri ekimu ku biruubirirwa ebinene eby'eggwanga ereetibwa erya Israeli akaseera kano bagamba baagala eggwanga ereetibwa erya Iran balimaleko obusobozi
okuba nti tebasobola kulonkinga mizinga okwolekera eggwanga etibwa erya Isirairi. Jjukira nti eggwanga lino eriyitibwa erya Iran nga bwe bagambye nti ne mu nnaku 4 zokka ng'emmundu egenda maaso n'okulabika nti evuga wakati waabwe n'eggwanga eritibwa erya Isirairi, balaze nti balina obusobozi obugenda maaso n'okulabika nti bulonkinga emizinga ne gitambula kilometers nga 15 ne gituuka paka munda mu ggwanga eryetibwa erya Isirairi. Kakati Ssaabaminisita Netanyahu, Israeli Katz Minister of Defense ne banne wo kabineti y'eggwanga erya Isirairi bagamba nti tebagenda kuva munda mu ggwanga erya Iran okujjako nga bamaliriza okumakinga sure nti Iran takyalina busobozi kulonkinga mizinga giyinza kulabika nti gibatuukako. Ekyo bagamba nti kikafuuwe, tebagenda kulabika nti bakyekkiriza. Baagala eggwanga erya Iran babeere nga tebakyayina busobozi bwonna ampuliriza kulonkinga mizinga ekika ekya ballistic. Yes, ekyo kye baagala. Bagamba nti abasajja tetulina balekera mukisa gwonna nga basobola okulonkinga emizinga. Ekyo tetusobola kukikkiriza. Twagala tugende maaso n'okulabika nti ampuliriza. Tubamalako obusobozi obulonkinga emizinga mbeera nga bwetambula. Kakati mbagambye nti emmundu ekyavuga tulese Iran alonkinze katulabe we bunaakeerera kinaabeera kitya, naye nga batutegeeza bagamba nti Iran is preparing for the largest and most intense missile attack in history on Israeli soil. Iran ateekateeka largest and most intense missile attack in history. Tetumanyi bagenda mukuba missile mmeka, naye Abairani bagambye okusinza ku State TV egambye nti bateekateeka okuba eggwanga lya Isirairi emizinga gye batabakubangako. Emizinga gye batabakubangako mu byafaayo. Bagambye nti mu byafaayo kye bagenda okula Isirairi tebagigikolangako, bagenda mukuba mmeka zi ballistic nga bwe bitambula. Babala nnyo okuba nti bannange mugoberera yenza omukugulu kungunuhu. Yenza omukugulu kungunuhu. Mbeera bwetyo bwetambula, mbeera bwetyo bwegenda maaso n'okulabika nti munnange etambula. Abairani bagamba nti TV y'eggwanga ezzeemu okuweereza akadde kano kennyini. Bagamba nti ezzeemu okuweereza akadde kano kennyini, naye nga basajja basoose kulabika nti bagikuba emabegaawo musaawa nga 3 zokka ezimaze okulabika nti ziyitawo. Kale mbagambye nti bwekityo bwe kiri. Isirairi akubye nnyo Iran emisana gonna ku lwaleero mwakubidde ne TV y'eggwanga. Tugenza okugenda mu kireo eky'olwaleero nga Iran tulese asindise. Bwe bunaakeerera ku makya tujja kuba tubawa update, naye ng'Omuyirani tulese asindise. Ebizuka biri mu kuva Tehirani byolekera eggwanga eriyitibwa erya Isirairi. Katulinde bwe bunaakeerera kibuga kiki bagenda okuba, bigenda kubawa Tel Aviv, Haifa, bigenda kuba Yeruzalemi oba wa. Tujja kuba tudda nabyo webali nnyo okuba nti okyatugoberera. Kale no atugoberera bwe bityo bwe bigenze birungi si birungi, naye nga nkugambye nti Ayatullah abasajja babadde baagala kubeera nga bammiza omukka omusu omukulembeze w'eggwanga erya Irani. Kaakati abadde Donald Trump yagambye abasajja ba Isirairi temukigeza ne mutta omusajja mumuveeko, oba mukuba ensi mugikube, oba mutta abantu babulijjo bo mubatte, naye temukikola okubegezaako okubeera nga mutuga omusajja tekijja kukola. Jjukira nga bwe nnakunnyonnyodde nti ate Irani be baasose okulumba amaka g'omukulembeze w'eggwanga erya Isirairi amanyiddwa nga Benjamin Netanyahu. Wabula biro byonna okubeera nga bigenda mu maaso, Netanyahu yabadde tannaba kubeera nga akomawo mu ggwanga erya Isirairi olunaku olwaleero. Yabadde ali mu ggwanga erya Greece nga bwe nagamba nti ali mu kibuga Athens gye yaddukira ne famire ye, era nga kiteeberezebwa nti famire yasigaddeyo olwate ye n'akomawoko eno mu ggwanga lye erya Isirairi okubeera ku ground n'okukakasiza ddala nebiki ebigenda mu maaso, n'okwongera okutuula mu meeting ne ba commanders ab'enjawulo ku ground balabe butya bwe bagenda okubeera nga bagenda mu maaso, kubanga eggwanga erya Isirairi ligamba nti kakati we batuuse tebakyayinza kudda mabega okusinziira ku Muirani
kyabakoze kyabadde batasuubirako yadde eddakiika n'emu bagamba bali ku point of no return tebakyadda mabega ekyazze kabalumbe oba Iran bagimalawo bagimalewo naye oba bafiiriddwa ki nabo bakifiirwe naye nga tebakyayinza kudda mabega wakiri okuswala nnyonoona kaakati no muganda wange Kakeeto bye bigambo bigenda maaso mu ggwanga erya Iran ne Israel.